bawa Spice Diana alabiseeko omulundi ogusookedde ddala. Spice Diana wabadde agaba ebintu eri abasiraamu abagenda okubeera nga baselebratinga olunaku lwabwe olwa Eid. Njagala vidiyo eno ogimaleko, saagala onteme mugambo. Nkikuddiremu amagezi gazze. Njagala vidiyo eno ogimaleko, saagala olabeko introduction oba olabe title ate otemu omugambo gw'otalinaako mutwe n'amagulu. Wano ku SMX Media tutambula ne Ssenga Nabwire avuddeyo okubeera nga akutaasa ennaku y'abasawo abafere naddala abo abasajja abakulombereddwa bamaseeka kyokka ne watabaawo kituuka mu bulamu bwo. Azze okubeera nga akonye ennaku, ensonga ya bufumbo, ensonga ya ttaka, ensonga ya ssente zikuyita myaganya gyangalo, yonna ensonga gy'olina ajasobola bunnyo okubeera nga agikutaasa. Kumukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ya bbulu, ebisigadde obimulekere. So tugende ku point. Okusinziira nti n'olunaku lw'eggulo nakoledde story nga nkutegeeza nti Spice Diana yabadde agabudde abantu naddala abawangalirawe Makindye ku Salama Road baneighbor we ebintu ebikozesebwa oba bye bagenda okubeera nga bibayisa mu lunaku olwayidi. Waliwo ebifaananyi ebimu ebyatambudde naye waliwo page emu gye mbaddeko abantu ne bagamba Spice Diana ne bbaawe wabule n'ensobi. Omukulu Pastor Wilson Bugembe yagyogerako, mujjukira bulungi akatamika Pastor Wilson Bugembe ng'agamba nti omuntu olwawo okuwasa oba olwawo okubalaga omuntu nti ono ye mukyala wange, nti oba ono ya girlfriend wange, batuuka ne bakwagaza abooluganda bo, ne bakulaba ne uncle ne bamukwagaza, ne bakulaba ne sister wo ne bamukwagaza, ne bakulaba ne kizibwewo ne bamukwagaza. Kati eno si ensonga yatuuse ku Spice Diana nti kati buli musajja gwe bamulaba naye nga yeekubisiza naye ekifaananyi amatunga gavaayo oba yooyo oba yono. Kwantu kimanyi bulungi nnyo nti ekisookera ddala ebya Spice Diana byo tebikyaliko bya mbombombo. Yakkiriza nti ali mu mukwano oba ali mu relationship. However, omuntu gwali naye mu relationship kati amatu g'abantu ge balinze okubeera nga balabako. Kati buli kafaananyi akavaayo buli eyeekubisa ne Spice Diana abantu gwe batamanyi bavirayo ne bagamba oba yono oba yooli oba yono. Kati newe yeekubye ne kojja bajja gamba oba oyo yebbaawo, newe yeekubye ne muganda bajja gamba oba oyo yebbaawe, newe yeekubye ne seeke yazze okulombeddwa abantu bagamba oba yono bbaawe. Ensonga akabi kava mu kulwa, akabi kava mu kulwa. Naye Spice Diana sisobola kumaliriza eno video nga sikwebaziza olw'omutima omulungi okumala emyaka gyonna nze gye nkumanyidde ng'osiibulula abasiraamu ng'obategekera ettu lya Eid. Mukama Katonda akuddizeewo wonna w'obeera ojje. Wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne ku notification bell eyo tujja kukola nga omisinga updates naddala nga zino.